want to say goodbye to you. I want to say goodbye to you. Goodbye. Goodbye. Once again, goodbye. Goodbye. God bless you so much. Goodbye. That woke her up. That woke her up. Yakati my time has come. Basebo, Libanyabo, Okufana Kungo Micharono, Zenabel and Andilana, Beba Bisubema, and I did a Sibula. Mbekano, Akadeka Kuye, Kariukadi. Oh! Time up! Your time has come! Wake up! Pack up! And go! Goodbye! I want to say goodbye to you. I want to say goodbye to you. Goodbye! Goodbye! Once again, goodbye! Goodbye! God bless you so much.
like Bosika Room. Just all happened to people that do it. I know what way to show you like our first government before and after independence, the first government that will be. You were saying that? That's the Baba Wano. I you thought that was in the back. Don't see that you so many bars, you may show me.
apanga twatya okubona ku Jerusalemu bwefaanana. Mwebale mwami batuwandi kulengera n'omukyala awo banange neebaza ntya basewo ne banyama buli wamundi kumulengera baba bawuzi mwebale aye nankoba nti banange mbakuutira mutalekulanga kanisa waire ffe tumugwire musabenga mu kanisa yemwe mwende kanisa ne baba ida abakobera kanisa kikulu kanisa ekutoolayo kanisa ekukunya kanisa omanika topanga mu kanisa mukama yebazibwe mbakuutira mbasiibula bamama baba mbasiibula abakristaayo mweraba magazino nyabo mama tia pasolite mweraba magazino mukuumira buli magazino okusinga nnyo olw'obuweereza bw'okoze fasi kukyanga ofuuka omuweereza ate nga bindi nti wali wano mu St. James emyaka mingi walenga foundation ife abaweereza otuvuire enyuma kwe tuzimbiire baba ne mama tubeebaza nnyo olw'omulimu omulungi gwe mwakola mu kifo kino tubakubire mu ngalo. Baba omulagizi tukwebaza head of net akwebaziriza olw'ebintu ebingi byokoze nenda kwongera kwebaza olw'okuba watandika ku mulimu gw'okuzimba ennyumba ey'obulabirizi banyabo ne bassebo ennyumba eyo ezimbibwa era bwe tuli kwogerera yamaze okuserekebwa nnumba ya kalina era nnumba nnungi ewesa ekitiibwa. Twebaza abantu ba Katonda mwena mwena omuwaire olw'omulimu ogwo. Twenda okwebaza Bishop wa Busoga, the Right Reverend Dr. Paul Samson Naiman Mukembo, omulimu gwatukozeemu olunaku olwaleero nga tuli ku St. James's Church mu kibuga eky'Idinda nga abakristaayo tuli kukoba nti bye bye baba emirimu aide nga akola mibitirivu eno. Bishop kyemwidukiraku nti aleese enjiri okuba nga eri lively mu church wogerangeranya ku mirembe gire egyabita. Bishop ayigereisa omusaayi omuto babuulira batya naddala nga ku biseera bino amakyaki gandawulo gali mu vibe ey'okubuulira. So Bishop Naiman abuulire ekigambo kya Katonda aiziza life mu church ez'endawulo naddala Church of Uganda. Church of Uganda enjiri yalinga eriawo era nimwe nakyogerekwa nti nze nayagaana okubuulira nga kuli awo nga kulambala bulamba awe yagema omumuli gw'okubuulira yabuulira ekigambo kya mukama waife ng'ate aleeta n'okwagala. Asomeisa omugigi omuto okwagala naddala ate abafumbo aide nga bakubiriza nti mwagalane. So Bishop Naiman ffe tumwidukiraku okubona nti ebintu bibiri
kuuma. Can we stand up as Lord Bishop comes to lay hands on these confirmants who have performed? What is the role of a bishop? How many sacraments did Christ ordain in his church? Your mother. And anybody above you. Honor today. What is the fourth commandment? Nicene Creed, and while reciting this Nicene Creed, the confirmation class is requested to recite Through the prophets,